And the winner of the 2026 Uganda presidential election is Robert. DPTV Uganda, Dawn People Television. Alexi Waiswa Mufumbiro avuddeyo n'ayanukula Kasibante, so mu ngeri y'emu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayongedde okukkaatiriza ensonga y'okutuula katebe kamu ne Mwami Museveni nti bakkaanye, so ng'ate deka tutunuulire Mwami Museveni gye buvuddeko yalabikako ng'atambula mu nkuba, abamu ku bazzukulu abamukkiririzaamu ne bagamba nti bambi ali mu kulwanirira ggwanga, olaba ne mu nkuba atambula. Deka tuwulirize ebigambo bya Idi Amin Dada n'ebigambo bya Jeno Kayanja, byonna nga byefaanaanyiriza okwanukula Mwami Museveni. Idi Amin Dada ayogerwako nga yali teyasoma, bano balina ne zi degree. Tugenda kubeera nga tubitunuulira. Moses Nsereko akomyewo ku NUP yeetondedde Bobi Wine, amwetondedde, byonna tugenda beera nga tubitunuulira. Waliwo akakundi akeesomye okukuba David Lewis Rubongoya, muno nga mulimu bannabyabufuzi ab'enjawulo ku ludda oluvuganya gavumenti, bagamba talina kuwangula kifo kyonna wano mu Kampala. Bebe Cool okuswalako tekujja kubeera nga kumukomako ne mukana akaleero, tugenda beera nga tumulaba. Bebe Cool waliwo ngambye nti ye Bebe Cool. So ng'ate Bobi Wine ayogera ku bayimbi azemu, nabyo tugenda kubeera nga tubiraba. Abedi Bwanika mweno mwali, kale nno tukuleetedde action pact, tukuteekeddemu ensonga mpitirivu. Nkwegayiridde daba vidiyo eno ogimaleko, kakasa togenda kusigala kyekimu. Nja kukusaba tukole bwe tuti then nkomewo. Twalabe Kasibante nga kuli bubi akwagazaaki so kaswabula omanyi kati guli musiraamu tomanyi bya mbizi kati Kasibante obuzibu yakola embizi agiryanga mu China Abachina balya n'obwoya kakati ye kye yakola kati ye kye yakola yagiryanga Abachina ali amatu ali obugere ali oluwombo mu byenda kati obwongo bwe bwonna n'enfaanana ye bakulonda bato kubeera MP ow'ekibuga nonyuka ekibuga nogenda oluna embizi olwo abantu bawakiikirira oba babaterawo ki mu polisi ng'oli MP wa kibuga nti wewanyuka
ate wadda mu kulunda mbizzi nga tolunda naza commercial olunda zo za kulyako matubo ogiraba nga gageze nti omugisale ngalye kati bye birowoozo by'otuleetera gwe Kasibante nti nagwo kangulye kakati ye ebirowoozo bye era gwe baleese nti mwogezi wa kibiina bw'aba ne kali akasajja kaferi akakwezi ne batuula ku kasimu ne balowooza nti ensi bagimazeeyo oyogerereyo ku kasimu jangu eno tudibetinga ensonga za Uganda va mu ebyo gwe Kasibante eyo manyi oyo yafuuka Kasiba mbizzi kati takyalina Kasibante. Salaamu alaikum. Salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Aha. Omusajja akukuba Waiso Mufumbiro. Kasibante ebbanga ddene avuddengayo ng'alumbagana abantu babiri okusingira ddala. Alumbagana David Lewis Rubongoya ne Waiso Mufumbiro. Waiso Mufumbiro juzi yamutuwaddeko ebyafa era agamba oyo omulaba mutamivu waddanga era namuyamba nako munange nga tamanyi nakkubo limutwala n'ebirala bingi. Alex Waiso Mufumbiro bannanga akuba. Kale tuveeyo wa Waiso Mufumbiro buterevu twegatte ku Moses Nsereko. Moses Nsereko akomyewo ku NUP. Tufune ndowooza ku bigambo bya Moses Nsereko bino. Tufune ku bigambo bya Moses Nsereko. Naye kati byebyagwa nabita kati ndi ku kirala. Famire y'omukulu oyo sina kyenjogerako. Asibu tayagala kumanya ekifo saakifuna. Kati wagala nkwate mu yange nga bwenkolaki nange nina abaana nakugamba lwaki nali njagala kuyamba famire eyo nti lwakuba singa nali nzize mu kifo ekyo nali nno okubawaayo kemba wa miliyoni nga 5 nabo basobole okukolaki nekifo saakifuna kati oli munange aliyo yalina okutambuza manifesto ezo n'avako kyayamba abaana abo ani musajja wakisa walaba nateekawo embeera abantu nabagaggawaza nabawa ku ssente bantu nekola buli kimu nekola buli kimu nenfumba emicere nebalya buli kimu banange ensereko biki niwolaba bye bakola ng'omuntu kyova olaba ebiseera bino mbadde ndi quiet kitegedde maama naye kati leero ngamba wayi kankomeo ku NUP tutambuze ekintu kigende mu maaso kuba ndi wa NUP sola givaamu obubiina bungi bumeruse abantu balina obubiina bali balina obubiina bampita nsereko jangu eno mbagana edda amaanyi gali wano amaanyi nagajano ku NUP bwano sivaawo wano ku NUP sola kuva ku NUP gano ge maanyi g'abantu omuntu ayagala ekifo ng'oyagala kuwangula olina kubeera wano ku NUP amasannyalaze gakyali wano. Omuntu ayagala okuwangula olina kubeera wano ku NUP. Omuntu ayagala ekifo olina kubeera ku NUP. Amaanyi gakyali wano. Omuntu ayagala ekifo amaanyi gakyali wano. Omuntu ayagala okuwangula amaanyi gakyali wano. Kitegeeza singa si kifo taliiwo. Kale tutandike nga bw'atandise. Babuuzizza yagamba ajja kulabirira famire ya Sseggirinya naye okuva we bamuwujja famire tagiddangamu gyogerako si kikulu naye bano be bantu be bamu abagenda okukoozinga emivuyo mu kibiina nti ne bwe munaasayininga memorandum of understanding bajja kugimenya. Lwaki nkugamba bino? Bwe twagenda mu kalulu ke Kawempe waliwo debate. Before nga tebannagenda mu debate balina empapula ze bassaako emikono. Empapula ezo nga zigamba ne bwe baba bakusinze teweesimbawo. Wagira ono tusobole okubeera ng'ekibiina kyaffe tukiggumiza. Omukulu oyo yeekola obusolosolo yeekuludde wansi mumpe ku mazzi
asiise ebigere yekola buli busolosolo. Teyakoma okwo n'atandika okulaga nti nzija independent era najja ne mu debate ezaabanga ku ma TV nga yekasobeza then akomyewo. Mukoma watugamba nti bafominzewo obubiina biina era bampita, naye bw'oba okyayagala ekifo NUP eyina amaanyi. Bw'oba oyagala ekifo NUP eyina amaanyi. Bw'oba oyagala okuwangula NUP yekyayina amaanyi. Era siva ku NUP. Twebuuzeemu ono singa banamumma kaadi tugeza tumwagaliza bamuwe, naye singa bamuwa kaadi bagimumma taddemu bye yakola wali emabega gwe okusinziira ku statement zaakoze mulabanga kyangu nnyo okuvaawo n'agenda n'akwata omuti. Moses Nsereko owa Nsereko saving box. Nsereko yakomyewo, wabula kyentegedde kimu yeetondedde kibiina ku bikolwa biri byeyakola. Neyeetondera ne mukama we Robert Kyagulanyi Ssentamu era nti ali sorry. Ebyo nga Bobi Wine we yagamba nti tuli balabira ku bikolwa byabwe, ebikolwa byo bisobola okweyoleka. Fe katwongera okussaako amaaso, tujja kujjana era tukomyewo vidiyo zino tubagambe yagamba ati kati ali mbino. Ye Moses Nsereko vidiyo evudde ku BM Focus ye yakutte ekifaananyi ekyo. So bwe tuba nga tuvuddeko ewa Nsereko, leka tugendeko ewa mwami Museveni. Abamu ku bavubuka baavayo ne batulaga akatambi nga kwoleka mwami Museveni ng'atambula mu nkuba, yali mu bitundu by'e Kawempe wansi mu downtown n'enkuba etonnya. Ebigambo ebyali mu kana akatambi saagala tubyogerere, wabula bwe twajja okwebuuza twabuuza ku myaka ana ng'oli mu buyinza ddala baminisita be walonda abavubi bakola mulimo ki? Bw'oba gw'olina okukkirira ku ground kitegeeza system nfu. Bwe ziba nga system nfu naawe nga by'oyagala okukola olina kwetuukira. Bannayuganda banaafuna batya service delivery nga baminisita emirimu gwe mwami Museveni gyonna wagyeddiza. Yandirambudde eri projekiti y'embuzi gwe weetuukira, yandirambudde projekiti z'embizi gwe weetuukira, kugulawo kaduuka ka miliyoni 400 gwe weetuukira. So njagala tuwulirize katambi ako. Sasirenya President Museveni omusajja yeewaayo okubalirira bannayuganda ekikulaga n'omuntu wannabyekonyekya talina kyasuubiza bannayuganda kasazaamu lugendo. Yategeka olukunga ne Kawempe enkuba ekonyinye ebyaddala nga mpitirivu, naye omusajja ajjidde mu nkuba okulaba ng'atuba ku bantu be. Nino bigenda bwogiraba nti pulezidenti ki oba muntu ki w'ebitiibwa ng'alina amaanyi, naye mwebyaddala tusasirenya President. Buno bubeera buluvu bwa bufuzi oba n'okubeera nga olowooza buli gw'onaasindika ku projekiti ey'enjawulo n'agituukiriza abantu ne bamukubira enduulu ajja kubeera nga kwegamba abantu gwe basuuta ko gwe system kazife gwobeere nga buli wamu weetuukirawo bapraising gwe. Kino kikyamu. Jeno Kayanja mu byonna byayogedde tetugenda biddamu, nennokoddeyo ebigambo bino. Lwaki mbinokoddeyo? Bitutwala ku kinyusi kyaffe ekya Idi Amin Dada. Katufune ebigambo bya Jeno Kayanja. Why don't we really sympathize with the president?
president that is in Busega market a president? Where are we? Where are these ministers? President to reach a state of going to Busega for what? And where are they? And what are they doing? I'm not a minister, and I don't wish that I should be one. No. I'm there for the people. I will hear the people's voice. Okay, ye General Kayanja abuuza nti president n'atuuka kussa erigenda ebusega simanya Kaleerwe simanya wansi eyo mu nzigoteyo mu ghetto nga baminister muli luddawa nga muli luddawa kyetaagisa oba muli bifaananyi nga temuliiwo omusala gwammwe oba yagufuna mukola mulimo ki waliwo bibiri either okubanga temulina makulu obanga yalondera ddala bavubi abasiiba ku nnyanja era basula ku mazzi obanga ye yayagala alabike mwe yalonda bifaananyi mubeereyo nga muvuba ye nga yalabika ekimu ku byo bino ebigambo bye njagala tuwulirize bya si bya muntu mulala bya eyaliko president wa Uganda Idi Amin Dada. Idi Amin Dada tumujjukirire ddala musajja yazaalibwa anga 17 May 1925 era nafa mu 2023 nga 16 August oyagenda maaso n'okubanga ava mu bulamu bw'ensi eno era ngwe yafiira yali aweze emyaka egy'obukulu 78 we yafiira yali aweze emyaka 78 yakulembera Uganda wakati w'omwaka gw'1971 okutuuka 1979 gy'emyaka 8 egyali gijjudde. Idi Amin Dada nga tujja ku mwami Museveni Field Marshal eyali teyasoma batugamba yakoma mu P4 betulina olwalero bayivu basoma ne zi degree batugamba bazirina however nazo zibuusabuusibwa abo bamanyi. Idi Amin Dada mwami Museveni ng'akyatoba n'enkuba wulira ebigambo bya Idi Amin Dada. A minister is a person who must make a decision himself, not to wait for General Amin. You can only inform me what you are doing, what has happened. I feel very happy. A minister is a person who must make a decision himself. Minister ateekeddwa okubeera omuntu asobola okusalawo n'okwesalirawo nga ye. Minister okusalawo toyina kulinda General Amin Dada, toyina kulinda mwami Museveni. Nze oyina kumbuulira buwulizi kyekyabaddewo kyekyagenze maaso mpulire bulungi. Wano mu Uganda biri bwe biti. Amini byayogera biri vice versa. Byayogera ensi bwetyo bwe yanditambudde ne mu Uganda. Tuddemu omulundi gumu akatambe ka Amini mu Uganda olabe bwe biri kibaliga biri biti. Minister is a person who must make a decision himself, not to wait for General Amin. You can only inform me what you are doing, what has happened. I feel very happy. A minister is a person who must make a decision himself, not to wait for General Amin. You can only inform me what you are doing, what has happened. I feel very happy. A minister is a minister oyina okubeera ng'osobola okusalawo nga ggwe n'ombuulira bubuulizi kiki ky'okoze oba kiki ky'okola
mu ngeri y'emu naki ky'ogenda okukola oba ki ekituuseewo mu Uganda bino bye biriwo. Sipiika ayimirira mu kamera n'agamba nti Mwami Museveni Katonda mutabani we ye Mwoyo Omutuukirivu ye Yesu. Robina Nabbanja oyo naye minisita n'ayimirira n'agamba nti ku lwange Mwami Museveni gwe Katonda wange. Sipiika n'ayimirira n'agamba nti etteeka ne bwe libeera libi nga nange ndiraba libi. Wadde Amini agambye oteekeddwa okubeera nga weesalirawo ng'osobola okusalawo. Bano abakati bagamba etteeka ne bwe libeera bbi nga ndiraba nti bbi. Nteekeddwa okubuuza Mukama wange bwe ŋŋamba nti ye ekyo ky'ayagala mba nja kuliyisanga bwe liri wadde nkimanyi nti bbi. Eyo ye Uganda gye tulina kati. Oyo ye yakoma mu pifo. Bano abaliko be bayivu be tugamba mbu bayivu bategeera nnyo. Uganda weeri. President okiri tuveewo then bwe tuba nga tuvuddewo nzikiriza tuzanye akatambi ka Bobi Wine kano. Nzikiriza tuzanye akatambi ka Bobi Wine. Okay. Soke tufune Katikkiro Muliika. Dani Muliika ow'ekitiibwa. Okay. Weri tebereza Tanzania yali emabega waffe emyaka nga 4 yatuyisa dda kati okukwata Tanzania twetaaga emyaka ago levo kweri. Naye nga nze nalina omukisa kubanga gwoyogera nange nalinga ne East African Airways Tanzania nebitambula twagituukanga migundi system zonna zifudde. Kakati nze kankulabe nali mukozi mu East African Airways. Sente zaffe ez'obukadde twaziterekanga mu London Crown Agent. Zaakomawo nga community emaze okufeeyiringa. Abo Tanzania, Zanzibar, Kenya basasula abantu baabwe. Naye ffe wano basasulako bamu. Ngezange sizirabangako batuuka n'okungamba mbu ne fayiro yange teriiyo. Naye ate nga nze East African Airways ne bw'ona ogenda mu Ministry of Labour nze nafominisa ne East African Employees Uganda Airways Employees Union. Ffe twagiteekawo bo singa omukyapadola oli kabaka w'abakyapadola akyali mulamu ye yali Minister of yali permanent secretary yandikikubuulidde ogendangayo bw'aba akyali mu mbeera ze ennungi agenda kukijjukira era. Okay. Ye ow'ekitiibwa Katikkiro Dan Muliika akubuulira ifo okukwata Tanzania kigenda twetaagisa emyaka 5 agajjudde. 5 agajjudde. So iye Uganda gye tulina olwaleero Tanzania Tanzania akaali akaana kati ye taata. Wabula kyetuli mu kukola ekyamaanyi mukimanyi kulwana Tanzania egwetwenkane mbu tubeere nga twenkana awo we tuli. Ye eyaliko Katikkiro eyawummula Dan Muliika. Bwe tuba nga tuvuddeko awo era njagala onzikirize tufune ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba mugamba nti wandibadde otuula ne Mwami Museveni ne muteesa. Mutuule muteese ebintu mubimale musobole okubeera nga mutambuza eggwanga. Bobi Wine ensonga zino azoogerako era agamba kikafuuwe
okubeera nga ntuula naye naddala ng'akola birala naffe bye tulowooza. Bobi Wine ebimu ku bigambo bye bye bino bye tutasobolera ddala kubuusa maaso mukwano gwange gwandaba era mpuliriza yonna gy'osinziira. Kati nti etteeka lyazze oba tayagala kutuula mu lukiiko n'akasente kale. Togamba tayagala kutuula mu nkiiko za iPod, gamba tayagala kutuula. Kati nti etteeka lyazze oba tayagala kutuula mu lukiiko n'akasente kale. Togamba tayagala kutuula mu nkiiko za iPod, gamba tayagala kutuula na Museveni. Tembibuzaabuza kuba iPod NGO, iPod kitongole ky'abazungu. Ekireetawo iPod kitegeeza Inter-Party Organization on Dialogue. Ofuna bulungi Inter-Party ebibiina ebyenjawulo. Ekitongole ekyo ekigatta ebibiina ebyenjawulo okwogeraganya naye kati njogere ki ne Museveni. Kubanga byenjagala okwogerako biri public. Yayagala byakwogera Kyagulanyi oyagalayo meka, nkweyo sente meka, okibeemu nkweyo kifo ki. Ate ezo emboozi zigambe bammawo ne bali bannesinze. Nze njagala kubeera na ddembe lyange, njagala kulaba ng'ekituufu kye kikolebwa mu nsi yaffe. Ate nnyina Abannayuganda miliyoni na miliyoni abalowooza nganze. Buterevu ya Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa NUP agamba tekijja kukola. Mwe mwenna abaagala twogerezeganye ne General Museveni kikafuuwe tekijja kubeerawo. So tetugaana kwogerezeganya dialogue tugikkiriza naye ebirimu nti gwe oyagala otutegerere ekyo tekijja kukola. Bwe tuba nga tuvuddekaawo bannange David Lewis Rubongoya yazze Kampala Central olunaku olwajjo yafulumiza official poster ye ey'akalulu yeeyo gye mulengeraawo era bw'atyo bw'agenda okufaanana. In fact eyo poster gy'olengeraawo yentuufu gye yafulumiza banna Kampala yamaze okukakasa yakonfaminze nti kati azze. Newankubadde wajjidde bakipingamizi bangi waliwo abamulwana nga bagamba nti mbega wa Museveni. Bwe bavaawo nga bagamba nti mbega ekyo ne balaba ng'ekiganye ne bagamba nti ate kati ayagala kusuula Nuupu. Ekyo nakyo ne kibeeraawo. Ne bamala ne bagamba oyo waggwanga ddala lwaki tagenda ne yeesimbawo eyo ewaabwe. Abalala ne bavaayo ne bagamba tebagenda mukkiriza kuwangula kifo ekyo nga bo weebali. Mubamu kwabo abayimiridde mu kulemererwa kwa David Lewis Rubongoya ye Muhammad Nsereko. Katufune ku bigambo bye. Nze eryejjoogo naligoba mu Kampala Central mulimanyi. Mbalayirira nga tutudde wano ffenna naye abaana bano bajooga. Nawulirako ne mukwano gwange swaba wange naye sijja kumwogerako. Naga nti Central wakalu nti sebo muleese ono alinga zino ejjirita wembe nti yasobola okujja mu Kampala muli bajoozi kale tajja kuyitawo nga nkyaliwo. Kwegamba mugazi ennyo mwaga Yensereko agamba Rubongoya tajja kuyitawo. Gwe abadde ayogerako ye Muhammad Muwanga Kivumbi yavaayo n'alangira n'agamba nti Kampala mukalu tebayinaawo muntu gwaganye okwogerako erinnya. Naye okumanya abasajja bano beewulira amaanyi akugambye nti tajja kuyitawo nga nze wendi. Kati noyagala okubuuza who is Muhammad Nsereko? Abamu kufe ne tugamba eyo state number. Yes, eyo state number.
teyawangula Nsereko teyawangula ani chairman Nyanzi kubanga Nyanzi teyawangula mu bantu Nyanzi yali tabatolinga noyo yali abatolinga na state kati omuwulidde takomyawo naye nga situnaba mmuvaako omanyi buli muntu waba yamusobola naliko wano ebbanga eriiso ku media kuno ng'abaana bagamba nti lwaki yembyogera tuweyisi Malubega yenga akyali mulamu Muhammad Nsereko Mwami Rubongo ya esigiwa NUP tajja kuwangula kalulu nga akyali mulamu amaanyi ago lwaki tagateeka ku mumwagwe ne bagukola sajjale ate kati oba ogenze paso ate paso talina kimwa kinene ekimwa kya Nsereko kyakolanga engege bwekiti abaana ba TikTok be bamanyi kikubisa kyakolanga engege bwekiti asooka akola ekimwa kye bakikendeze kireke kufaanana kagege amaanyi gonna nga tanagateeka ku Lubongoya asooke akole sajjale ekimwa kye ulidde abantu abamu batumanyiira alinganga Doni Chris ali ku baana be yabba obunnyo bumulemye okukola asooka naye akola obunnyo abutereze nga tanaba kubba baana kati n'Nsereko nga tonakuwera sooka ogende mu sajjale bakutereza ekimwa kino ekyakolanga ekyakagege ekimwa kyo kitereere basobola okisala ne gibanga ejjaffe ogwange mulungi nnyo era munnamawulire nga yambuuziza kiki ekyebba ekyolina ku bulamu bwe mumwa ejjaffe tagyegomba n'ogwa Nsereko gwagira bwe guti olidde asooka atereza omumwa gwe nga tana ku maanyi gonna gateeka ku Lubongoya asooka atereza omumwa gwe gutereere bulungi amaanyi gonna gateeke ku kimwa kye ekimwa kikufaananira bulungi buli muntu nakuyita kagege ye Nsereko okolangaani okolangaani naye yatidde buti nga talina kyakoledde balonzi okugamba nti tadda yatidde buti nga talina kyakoledde balonzi atunze ebisawe by'emipiira gy'amasomero byonna bimazeewo liizi zonna yazitunda ye bulooka w'opposition wa movement buli w'opposition yakyuka Nsereko yamutwala akole ebyo bino ebyobufuzi abireke akole ebyo asooka atereza ekimwa kye kitereere bulungi bakikole sajjale yisi Malubega ekibibi obanga tteko ki naye kale kampite mu bigambo bya Ssemujju Nganda gye buvuddeko yavaayo n'atugamba nti Muhammad Nsereko ye bulooka wa gavumenti era y'omulimu gwe kujja bantu bali ku mulamwa ng'abafuula ba NRM era yazze nga wamaanyi gwakuba kati Besigye yamuvaako akuba Kyagulanyi Besigye bwe yaliwo yali akuba Besigye obbulo mukutukiramu kakati ebyo byayisima sijja bigenda wala ne katwogere ekituleese wano ye Nsereko okuvaayo n'agamba nti tajja kukkiriza joogo ly'abaana ba NUP ne Lubongo yave gyava mbwajje oyo alinga zine giri tawembe tekijja kukola kakati ono omulala ye Abedi Bwanika olunaku lwabadde lwajjo Abedi Bwanika ng'akiikirira Kimanya Kabonera ali mu gye bayise Struggling Democratic Front yavuddeyo n'agamba nti waakiri okufiira ku NUP okufiira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Lubongoya Abedi Bwanika agamba nti mu ntandikwa tetuwakizuula era agamba nejjusa ne Ssekwejjusa yenna okuyita Bobi Wine okumuyita president nga nkyali mu NUP
agamba kino nkyejjusa singa nsobola okuzzayo ebiseera emabega ekyo nandikyejjeeko. Agamba nti ffe twali tumanyi nti tufunye omuntu agenda okujja okununula ebyobufuzi bya Buganda. Tetwakitegeera nti yali azze kuttattana bakulembeze ba mu Buganda. Mu ngeri emu Abedi Bwanika ayongerayo naye okansooka ennyimirire awo agamba nti Bobi Wine yajja kusaanyaawo bannabyabufuzi mu Buganda. Nejjukira ye muntu y'omu yagamba nti ekizibu kya Uganda ye Buganda ne DP. Ye muntu y'omu era agamba nti Bobi Wine yajja kusaanyaawo Buganda n'abakulembeze b'omu Buganda. Abedi Bwanika yayongeddeko n'agamba waakiri okufiirwa byonna ne ngenda kufiira ku Bobi Wine ne NUP tugijje mu Buganda. Era tetugenda kukkiriza Bobi Wine kutunaawuliza beeyo abaleete beba opposition okusaanyaawo Buganda ng'oleeta abatali Baganda besimbewo mu Buganda. Oyo nno musajja mukulu gw'olengera jasi wakuba emimwa gye gyajjula nnyo ebisiyaga oyo Abedi Bwanika netakyabyogeraako kati. I don't know what happened. Netunaabisanga amadda. Agamba nti Bobi Wine ali mugenda maaso n'okukakkanya abakulembeze b'omu Buganda nga promotinga abantu abatali baawano. Abedi Bwanika ayongeddeko n'agamba nti kagwake kagutonye bagenda kuteeka omuntu ku Lubongoya mu Kampala Central. Era tebagenda kuwa mukisa gwonna ne Alex Waiswa Mufumbiro okufuna ekifo wano mu Buganda. Agamba Buganda tejja kukkiriza. Soose kugamba ayogera bino yagamba nti ekizibu kya Uganda ye Buganda ne DP. Nekyannaku nti era Buganda ku mikutu gyayo gwesinga okuwa omwaganya. Buganda naye agiroga simutegeera. Kiva Museveni yavayo n'agamba radio y'obujjajja bujjajja naki. So far byebyo ebiva mu DF ne ndozo ye Secretary General wa DF Abedi Bwanika. Abaana bali bamukazaako erinnya Bwanika nga balikyusa ne balifuula Bwanika. Naye abaana ba social media obaani ali basonyiwa. Buli lunaku babaako kye baleeta. Oli bw'ajja n'agamba nsereko nti kagege n'ogenda n'obala abayogale kati omusajja aleeta n'etteeka lya Computer Misuse Act jozi lyali limukutte. Ebintu weewaawo tuveeyo tutunuulireko ku Bebe Cool. Simanyi kizibu ekiri ku muvubu naye ono muvubuka ku musajja ono togenda laba Bebe Cool wali magezi buli wona musanga bw'aba tayogera bya kisiru ye aba mu bya kisiru. Tuwulirizeeko katono. Take another trajectory. I'm seeing responsible people, educated, with masters, bowing down for my Bobi Wine, the one I slap and beat every day. So for me, it is a shock. So don't underestimate it when I say go back. But do you believe that someone can take another trajectory in business and can eclipse I believe what you are so, doing? but at Can the I give moment, you an example? No. Can I give you an example? I believe do you believe time. that President Museveni studied with so many people and beat them and surpassed them and is now a president and they should recognize that? I believe so. So but Bobi Wine is not a president. Bobi Wine is not a president. He's an MP, not even that I stay in his area. But do you believe that now he is an MP and you are still a musician? Bobi Wine is not an MP. It is Kyagulanyi who is an MP. What is the difference? The difference is he's using two faces to do
Okay. Two things. Okay. Emilian Kaima reasons like that. But here is the thing. Let me add another question. No. We called. You're going to mess me here. Bebe Cool is a musician, and this is a political show. Who is talking here? No. I'm a musician. I have a right to comment about any politics of my country. Who is on the show today? Bebe Cool, the artist. And we invited Moses Sali. No, still is an artist, is Zuena's husband. Barabu tusojwe kino ekirenzi. Waliwo abantu nga teweegomba mwana w'abeerenga ye. Omanyi Bebe bwe yabadde mu bride and groom eyabukedde ey'omwaka ndowooza guno, bamubuuzizza ekibuuzo nti watugamba nti we wasangira mukyalawo wali mwavu lunkupa asembayo, era wali tosuubira nti ne famire ya mukyalawo esobola okuwa omukazi, ne baamukuwa, baakwesiga. Ne bamubuuza, naawe ozadde olina abaana, singa omusajja ajja ewakaawo ng'afaanana nga ggwe we wali ebiseera ebyo, osobola okumuwa muwalawo? Naaga ekyo tekisoboka. Ekyo tekisoboka. Mu bwongo bwa Bebe Cool alowooza nti ye yali ategeera nnyo okuva mu mbeera eyo, era abalala tebasobola kuba na magezi gabafuula banjawulo. Tasobola. Ne bazadde bazuwena baamwesiga ne bamuwa muwala waabwe. Ye tasobola. Ye musajja y'omu yayimiridde ku Wasafi Radio mu ggwanga erya Tanzania n'agamba nti baakola keeki ye ne mukyala we ng'egenda ku church yakuliwa abantu 2,000, era baali babasasudde emitwalo 5 egya dola. Be bamanyi emitwalo 5 egya dola kye gitegeeza okugirimba abantu. Keeki emitwalo 5 gimanyi baagikolera muki? Bwe baamubuuza yagamba nti tulina entegeka ezigifumbira omukolo gye gubeera, naye obuzibu amasannyalaze etwala mangi, kiba kyetaagisa 3 phase, ate oluusi mu bifo ebimu tebibaayo. Nokane mwana kino ekisajja kino, ekivubuka kino kakati kizze mu kano nti otululi abantu abaasoma abalina zi PhD, masters degree, mbu bagamba Kyagulanyi abakulembera. Ono gwe nakubanga empi yeerabidde nti fa ku kyendi kati ebyo byonnyomye entakera si nsonga. Bwe nali ngenda gaali madaala okutuuka eno gyendi. Okitegedde? Agamba nti Bobi Wine tasaanidde. Obwo busirusiru bw'obutategeera nti omuntu abuuka leve eno n'agenda ku ndala. Mbu Bobi Wine si ye yagenda mu parliament, tagendangako mu parliament. Ani aliyo? Mbu Kyagulanyi. Ne bamubuuza enjawulo eriwa. Kyagulanyi mulala ne Bobi Wine mulala. Nti kale tubitegedde. Ani gwe twogera naye wano? Eno political show. Katwayisa ni twayise Bebe Cool. Naye ate ffe twayise Moses Sali. Mbu stili Zuwena simanya Zuwena kivubuka kino mwana. Tuleke Bebe Cool tugende ku Bobi Wine tusembereze okuggalawo bwe mbasa erabidde. Okay, kale soko tuwe katambi k'omukulembezaako then tweyongereyo. Bino bigamba abayimbi nga ba Bebe n'abayimbi abalala nti abakulu abali mu buyinza mu Uganda kye batuwagaza ennyo kwe kubeera nga tugenda tubayimbire ku pate zaabwe,
abenga asobola okutuma abakazi bayagala gwobo omubaleetera akuwe ssente obwongo bw'abayimbi awe babuwagala ne tebaagala oveeyo ogambe nti abaaye kino kiri bwe kiti tufune ebigambo bino tabiraba basita abali obulungi tebabiraba abagagga tebabiraba kubanga bali comfortable nzabo bonna bali mikwano gyange genda scrolling Facebook ojja kusanga obufaananyi nga tuli ne basale ojja kusanga obufaananyi nga ndi muto nga tuli nabo batabani ba Museveni ojja kusanga obufaananyi nga tuli ne ba Museveni kubanga batwagala awo gwolina bakubira nduulu gwolina baleetera lyana gwolina bayimbira nga banywa basebo ne banyabo kyali kisobola nali nsobola okubeera nga ba artist bannange bonna be mulaba omulimu gwabwe gwa kusiruwaza abantu nali nsobola kikola naye nga sisobola kusonyiwa mwoyo gwange olw'okubuza eggwanga lyange lwaki MTN esasula sente nyingi nnyo gwe Bobi Wine ojja ogambe bugambe MTN oba Airtel oba ki kubanga oli influential kubanga ebigambo betwogera abavubuka abato abatulabirako baagala okufaanana nga ffe n'olw'ensonga eyo baagala ebigambo betuba tugamba abavubuka nti muve mu byobufuzi tebaagala tugule bantu maaso tubalage nti ebyobufuzi omukulembezeewo oyo MP agenda n'asalawo oba luno oluguudo lukolebwa oba terukolebwa oba mu ddwaliro waliyo eddagala oba teririiyo oba waliwo okusoma oba tekuliiwo kino kigenderere no si mistake nokulaba nga abasinga obwavu n'obusinga obungi si mistake baganda bange kino kigenderere. This was an invasion and a capture. Batulumbagana ne batuwamba tebalina njawulo ku bazungu abaava ewaabwe ne bajja ne bawamba wano abaddugavu ne batandika okubba amasanga ne batandika okubba saabu ne babba n'abantu ne bagenda ne babatunda ng'abaddu. Tewali njawulo kubanga bano badde golode Kalamujja badde ettaka baba n'amalaalo bagasiguddewo kati babba n'abantu ne babatunda e Buwalabu babatundamu n'ebibumba n'ensigo nga bakyali balamu. N'olwensonga eyo nze okujja mu bino si kuba nali sinyumirwa freestyle yange gye nalimu nze saali yala nali musanyufu nali mugagga naye bw'obeera nga gwe mugagga omu ng'abantu abakwetoolodde 99 baavu ye gwe obeera omwavu ow'ekikumi jasi oba tokimanyi. Oli ku Mapo Media TV. Kati neyo yensonga eyanyingiza mu byobufuzi. Ndi musanyufu basewe ne bannyabo tetunnatuuka gye twagala kutuuka naye we twali si we tuli. Olunaku lwa leero gye buvudde. Okay, sibizaako mukono ndowooza kabonero kennyini kolabiramu Bebe n'abayimbi abalala bo baliwo kujja kusanyusa bakulu bagende beeyagale. Alex mukulu era ayina obubaka naye buno abusindikira ba artist ku Robert Kyagulanyi Sentamu zikiriza nabo tububawe Bobi Wine bamuveeko Bobi Wine abayimbi bakole ki basigale ku nnyimba zaabwe. Oli omusajja Katonda yamanyi amafuta ge yamuteekako oba gamutaddeko olidde balina kulowooza nti Bobi Wine akyali ku levo zaabwe. Kati Bobi Wine amanyidde ensi yonna ng'omuntu ayuza obufuzi obutali bwa bwenkanya. Bwenjogedde kyaliko kyagamba yes ayagala okugjawo obufuzi obutali bwaki bwa bwenkanya. Kati gwe omuyimbi Kenzo gwayimba obuyimbi byoyimbye newankubadde bakumanya ensi yonna naye goli awo oli kati alimu amanyiddwa ate mu kintu kirala. So oyo bamuleke akulukuse olugendo lwe tulabe
gy'anaalumalira. N'omwana omwana takola kusiba omuzadde wa Bobi Wine amukoze his music. Ndowooza abayimbi bano baba abavaire bagamba nti nga as a musician yandibadde kino akitukoolera nga baganda be. Abo banafu era banafu ate tebalina namaanyi abo ate tebeetaagira ddala. Bobi Wine ekimukoze si music. No. Bobi Wine yatandika okuyimba ng'alina emyaka emeka? Kakati nno Bobi Wine yagamba nti yava mu ghetto. Bobi Wine ghetto ye yakola music we. Music we n'amuleeta okwesimbawo nga member of parliament. Kakati yesimbyewo nga ki president. Now ensigo evuddemu Bobi Wine gwe tulaba leero omuyimbi member of parliament presidential candidate, ensigo bagiyita ghetto, yemeruse okumutuusa. So abantu abagamba nti Bobi Wine yakolebwa music kisobo. Ensigo ya Bobi Wine yasigibwa erinnya lyayo ye ghetto. Sabaghetto balina omugamba? No. Tekitegeeza nti bw'osimba omuyembe guleeta emiyembe yagusimba yalina okugulyako. No, si baghetto. Bobi Wine akoleddwa mu ngeri ze. Abantu bangi tukoleddwa bwe tutyo olwa famire zaffe gye twakulira. Nze nakulira mu masamba ga Kyayi Namutamba. So endowooza yange mu mizannyo ekozesa abantu bangi lwakubanga nalabanga abakozi bangi nnyo mu majjani. Okiraba? Therefore enkula yo amaka gye wava naddala emyaka 5 egisooka mu bulamu bwo egyo gye gikola ekintu kikyonooba kubanga yibanga motherboard mu kompyuta mugiyita motherboard. Emyaka 5 egisooka egyo egy'obulamu bwo gye gikola motherboard yo wano bwegenda okula influences zitandika okukola ki okujjira nizikushapinga okubeera kyoba ng'ofuusa omusajja omukulu. Therefore Bobi Wine kakati ali ku ddaala eri naye tesaagala abantu bagamba nti music yakola Bobi Wine. Kale yamumanyisa naye teyamukola nga karekita ye. Karekita kigambo kirala nnyo kiva mu kigambo kya Lugiriki bakiyita karaso. Imprint ekyo kikuli ku mutima. Ekyo kikuli ku mutima ekikola karekita ye ekimutambuza nga bw'atambula bw'atyo nga nkugambye motherboard ghetto. Bobi Wine bamuveeko kinze omunaku waabwe tyako nga mwagala neetumiikirize bwetumiikiriza era bwe nsukkako wano mba nina ekizibu muzikirize mbateere wano yenze Sajjime mbadde ne Abe mu production leero yabaddewo yonna. Abe weeyawuddemu otya? Yabadde mu production, yabadde ku kamera. Mataala nawe oli mu babiri, oli mu Kyagulanyi ne Bobi Wine otomanyiira sigasiya buloolo yanga mwewanye ebirungi tekijja kola. Olunaku olwaleero twegattiddwako omusajja era agenda kubeerawo ku mpewo wano nga abaweereza. Omukulu jangu obuuze ku bantu, jangu obuuze ku bantu. Okay, omukulu ono leero atwegasseeko officially. Bosi wakoze emirimu ebiri, jangu otereeze bino. Njagala
okubeebaza ekisooka abatugoberera nti mwebale nnyo mwebalire ddala kyemukola kyekisingira ddala okubeera ekyomuwendo okutugoberera obutakoowa. Omukutu guno guzze kutransforminga mpola mpola naye okuyita kummwe leero naliko omu ne tufuuka 2 3 n'abalala kakati twegattiddwako. Emirundi mingi nze mbadde ngambeera wano nga neeyogeza naye kakati ssebo sintwala omukisa guno bategeeza sikyadda wano kweyogeza kati tugenda kweyogeza. Omukulu ono sejja mwanjula yeeyogerere kubanga mu nsiike y'amawulire si mupya era si mutono. Neyanza nnyo omukisa guno mukama wange okumpeereddwa abatugoberera abalungi. Nsanyuse okubalaba era neesiimye okuba nti neegasse ku ttiimu eno ennene bwe tugenda okutambuza ekintu. Okusookera ddala kansooke mbategeeze nze Ssemanda Robert Senior ndi musanyufu nnyo okuba nti neegasse ku DPTV Uganda bwe tugenda okutambuza ekintu wano nga tukuwa ekyo ewatali kwekubira munda mu ggwanga lino n'ebweru waalyo. Auterezeza bulungi. Amazima amatuufu gali nti omukulu ono agenda kubeera atuwa ebikwatagana ku bukulembeze n'ebyobufuzi n'entalo wano ewaka ne mawanga ag'ebweru byonna oba byekatalunya oba byaluddawa era gwe buli gy'omanya eggwanga gwe kyoba omanya eno oyina tugiyite batya cyclopedia bwe kiri tugenda kuwa tukuwa kasavu kanyama wonna nga twetooloolawo 360 coverage tugenda okuwa okategedde. So ye Robert Sunday Ssemanda Robert Senior omwana wo taasanga obuzibu okujja mu ngatto za Simba Senior omuntu eyessaako Senior baaba abaleeta bizibu mu ggwanga. So bwe tutyo bwe tuli bwe tugenda okubeera nga tutambula abadde ku mikutu mingi but naffe tuli ba mukisa okubeera nga otwegaseeko. So tukwasaganye ensi tugiwe bye yeetaaga. Omukulu oyagala tusokkeko wano otwagaza ki? Ni grill waliwo ki? Waliyo lyonna eririwo. Katujje tusooke tukole bwe tuti tugenda kukomawo n'ebirala bingi.